Nakulwalero poliisi bwetyo evuddeyo negenda neyaza ofiisi ya Anita Amongo waneeno ku Parliament, naye ebintu byebazudde kwegamba bibasusse entegeera. Bonna babadde awo nga kwegamba tibali kutegeera kiki kye balaba. Kigambibwa nti basanze omusota nga munene, omanyi omusota omunene, basanze nga omusota nga munene saako ne byawongo ebirala. Wano weneebuliza kwegamba teri muntu kwegamba asobola genda natandika kukola bintu by'amaanyi nga tiyesize sitaani mazima ddala. Kwegamba omukazi abadde akola ebyawongo, kani imagine nga alina n'omusota nga munene mu bintu bye ku Parliament we nyini gwe ensi munnange yeewuunyisa. Ensi yakwewuunyisa. Abano oba bwino bamujjawa oyo atugambye nti bagenze ne baasa ofiisi ya sipiika, naye ng'ekyo kyonna kiwuliddeko nti era batuuse obudde ne baba nga tebakkirizayo muntu yenna ne sipiika kennyini okuba nga ate alinya mu ofiisi. Mujjukire ono sipiika Honorable Jacob Oulanyah bwe yafa, ono yateking over nga sipiika, era n'agamba nti genda mu ofiisi eya sipiika mwabadde Oulanyah mwe yali. N'agamba nti nedda tagenda kukolerayo, ye agenda ku floor endala, ajja kusigala mu ofiisi ebadde yiye yagenda okufuula ofiisi ya sipiika. Kakati amawulire agaliwo agava eyo gego, naye nga kyensobola okukakasa nti amaka ge gonna gasaliddwako agenda Kasero. Era tulabyeko emmotoka ze ziri endala zi Range Rovers nazo nga bazisika bazitwala. Ebintu byeyongedde okulanda era gye binaggwera nze naawe tetumanyi oba binaakomenkereza bitya, naye nga ye omukyala Anita Amongo emmotoka emufuukidde akabasa, emmotoka Rolls Royce emufuukidde akabasa, era bwe twogerera biwanvu. Tubadde tukyali ku ebyo, ono n'avaayo n'atugamba nti mubadde mukimanyi nti Kabanda olugambo lwonna lwabadde akola na buli kimu ayagala kifo, nti naye nga ekifo kino wanaaba akifunye nti tebajja kumutrustinga. Kabanda is working for Achifo or minister bajja bumuwa, but Kabanda, unfortunately, everyone knows now that you cannot be trusted. Nobody can ever trust Kabanda, not even his mother. Era Kabanda, I don't know, for whatever it was worth, it better be worth it, because Kabanda agenda tukanga talina wanywa mazzi. It better be worth it. Azobeera nga bamuwa ssente naye nga omusajja it's his downfall. Kakati ye ayinza okubeera ku kabampaani asanyusa boss, but nobody can ever, not even his own mother. And his time is coming, and his karma is gonna be so bad, because what he did is like murder. Mukimanyi nti recently when President Yoweri Kaguta Museveni we yali alayizibwa mbu omukulu Kagame teyajja, nno abamu tetwabifaako kubanga n'okulayira kwennyini abamu tetwabiriimu, twali byaffe era tetwafaayo kumanya nti omukulu Kagame teyaliiko ku mukolo. Kakati onavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti waliwo ensonga lwaki Kagame teyalabikako, era nti oba oliawo atandise okubanga embeera agyekengera. Waliwo olukwe lwe yagwamu lukwekirunu. Kagame atandise okuzibuka amaaso, kati atandise okutegeera nti Museveni mulabe we. Wamakyeka kye kino ekyamulemesa okujja okubeerawo mu kulayira kwa Museveni, amulinako obusungu. Kyagulanyi abazibudde amaaso Abanyarwanda. Kati mutandise okutegeera nti Museveni mulabe wammwe. Kagame yavuddeyo n'agamba mbu lwaki bablaminga ye yekka ku kya M23 ne batablaminga Uganda. Saagala mwerabire nti Museveni abadde akolesanga Kagame omutwala e Congo ne batta abantu b'e Congo. N'ate America bwe beeteekako sanction eteeka ku Kagame yekka teteeka ku Museveni. Kye kyamunyiizizza. Kati awo Abannayuganda tuba tudda ku sayidi ya Kagame olw'ensonga yalabisizzaamu kaawo. Musajja wattu yabadde agenda Bulaaya ne bamubulooke nga tebamukkiriza kugenda. Tubadde tukyali awo nga fuulu figa ayambalidde n'antaba.
talina bigambo biwomu eri Nantaba anti full figure munange ne Kalonga babadde bati kinnuma nnyo abantu okuva ne muwanika amannyo ne muginiikirira n'ebikazi ebikulu bino ebyadiba banne wali kino ekikazi ekikulu kino kinnantaba mukazi gwe mukama akusaasire atakube balayi njagala amaziga enseko ze museka zifuuka amaziga gabakulu kutemuka mu obutakala gabeere ku famile zammwe n'abaana bammwe mukolimirwe mubeere n'ebikolimo paka ensi werikoma mukaabenga mulemenga kkaliza amaziga gababeerenga mukamwa mu linnya erya Yesu. Bannange bagamba nti omubi tabulwako kirungi n'omulungi tabulwako kamogo. Kye mugamba Kalangwa talina birungi byakoze mu Kayunga. Mukazi gwe kennyini 2011 Kalanga yakuleeta mu politics we Kayunga. 2011 Kalanga yennyini yayimirira naawe. Bwoba wali omwegwanyiza ng'oyagala kwendeka abasajja benyinyala. Weeyita mulungi nnyo weeyita wakiralo baawe yani Kayunga wagikolera kibbanga liwabeerako. Okumanya oli mubinyo wajjanga ova mwena ale mbojjanga opposition bodda ate bojjagala okujja wa muzeyi agamalo n'obusamavu bakubisanga muzeyi essimu n'omuteeka ku lawudi ebisiraani byo bwagenda nabyo n'ebikolimo ne bikugoberera weesonyiwe Kalangwa bw'oba oyagala mu kufumbira omuwute mu supu genda bakufumbira omulambo ogulyemu supu okakane naye mulekeraawo abantu abafiiriddwa abantu abo okubaddangako ne mudda ne museka ne muyulika. Muyina bizibu abamu muyina abafe wammwe abamu muyina emirambo mu mayumba gammwe muyina abafe abamu muyina bafunga bwe mutambula. Oyagala kungamba Kalanga tana kintu kyakoze mu Kayunga. Bwo tena byo mwogerako ebirungi deni muleke. Deni muveeko. Yajuze Magombe. Yasikaba kade nawe ojja mugoberera. Gwo mulungi nnyo Kayunga wagikolera ki? Mwesi bakukigambo taka bantu mmwe bunnanfuusi n'obukope obajjudde mwaguzanga Kalangwa ettaka ne mumala ddi muguza ne mwefuula ab'ekika ne bajja ne baguza ettaka oba abantu batano bameka bane bagamba ffe tetwaguzizza ne bwe mulaba mwakulaakulanyizaawo nga mujjukira nti waali wammwe ne bivaayo nga ne bitoobaananga paka Pulezidenti Museveni Onyiro yajja e Kayunga n'ababuuza ekizibu kya Kayunga kiki nti ttaka n'ababuuza ku mwenna bwe babbako ettaka muliwa mwenna mbeetaaga mwavaayo munnange tubadde tukyali awo ate ekikyate kya Fred Kajubirumbu yenava natugamba nti mumanyi gye biraga mba abasajja bapreparinga oba bateekateeka okubanga ate mbu bateekawo lockdown mu wiiki eno etandika enkya bwe kutaba kusaba bayinza okubateeka mu lockdown bino bino baagala bikola nga baagala kendeeza force gye batamanyi gyeva kati mugengenda kukusaba wena comrade gy'oli. Please, ensonga za Anita Amonge musooke muzireke ne Didigi. Batujje kuba political prisoners, batujje kudyera forms, batujje ku legitimacy ya Museveni, batujje buli kimu ffe tufokasinze ku Anita Amonge no. Ey'ensonga ntono nnyo kutya tugoba. Kati okumanya batidde nnyo y'ensonga lwaki baleese n'ekirwadde ky'Ebola bakironkinga nti mu Uganda mwekiri bakyongeddeko. Era mbagambye temwewuunya nga bagambye nti bapulaninga lockdown very soon kubanga batandise ebiwoziwozi bwe Ebola yazze mu Uganda kubanga baagala funa World Health Organization ate the same time bakikozesenga okuteekawo kafyu okulimitinga movement z'abantu kubanga bali mu fear tebamanyi kijja awo tuvuddewo kyenjagadde obasa mwenna bwe tumalaawo banyabo ne basebo nakola video ku lunaku olwokutaano nemba nnyonnyola buli kimu kyonna nga bwe kirina okubeera mwakitegedde era buli kimu kirabye kati olwalwo njagala nkuwa obujulizi ngenda okutwala okutegeera ensonga zino ng'ozitegedde bulungi. Ekisookera ddala National Resistance Movement eya Museveni eyava mu nsiko ng'eva mu from NASA nejja neyeekyusa mpaka mu NRM mugikubye n'evunda baabalina okuddamu okweyubula buto beeyubulira mu ki Museveni kwe kutondekawo PLU. PLU is part of NRM. Nti nga Museveni bwe yatandika bwe yajja ne UPDF n'amala n'atondawo SFC ng'erina kuma family ye nemaliriza ng'egenda taking over UPDF. Kati Museveni bwe yamanya nti NRM abantu bagikooye n'atondekawo PLU etandika okweyubulira muli ngalo za kigenda muyamba. Kati muganda wange teri ali mu PLU atabadde wa NRM. Nkiddamu
teri abaddemu APR agirimu nga tabadde wa NRM bonna ba NRM just baagala teekawo kifaananyi nti PRO ekintu kipya kumbe ekintu kikadde kya NRM lwakuba nti kirimu abavubuka n'abayaaya ababbi kati bwomala okutegeera ekintu ekyo njagala kutegeeza nti it's not all about corruption no they are promoting Muhoozi Kainerugaba politically nga baagala transition lwaki Museveni ekintu kye kimuvunzeeko obudde talina transition tasobola gikola publicly kubanga ejja mulya ayina kikola mu nkola ey'amagezi gye yabataddemu ne mutagitegeera. The mother of corruption, the grandfather of corruption is Museveni and his entire family. So there is no way ate omwana omwana tata corruption gwazala mwagenda kulwanisa corruption no tekisoboka nawe kiteeke mu bwongo nti jjajja wa corruption ye Museveni omwana gwazaala ye corruption ye Muhoozi kati ate Muhoozi amanyise corruption tekisoboka wabula Museveni olwokuba ndi ayagala promotinga mutabani we ayagala muleeta agamenti omwana ono alwanyisiza corruption n'abannemu okukwatako bonna abakoze eki abakutteko bapromotinga Museveni. Era eriyo embaata zaane tezijoga nti olabo yakutte ku banene oyajja okusobola kati mba muwa political mileage ne legitimacy Muhoozi ng'omuntu ekyo nkibanyongere mu kitegeera. Mubiwulidde ate ye omukulu yatera nnyo okuvaayo n'ayogera ekintu ate ne kibaawo era nno ebintu ebyo tubiteekako amaaso aga byayogeddeko nga tuvuddeko ennaku olwaleero Lord Mayor omulonde alayiziddwa era oyinza okugamba nti ennaku olwaleero injiniya balimu ezo lunaku lusookedde ddala mu ofiisi naye n'agambye nti ajja basobola yaddala ekibuga Kampala kifunye Lord Mayor balimu ezo atafunye mukisa kuwuliriza ku speech y'abalimu ezo nga yakamala okulayira genda oginoonyeeko alabudde Idi n'alabula Kasisi n'alabula obuli bw'enguzi obuli ku kuste olo obubadde busukkiridde obubadde bukulemberwamu Idi wamu ne Elias Lukwago abaddeko nga Lord Mayor babadde batunza amasomero okwetooloola mu kibuga Kampala ennaku ezo mumanyi n'essomero lya Old Kampala badde balitwala era alyogeddeko essomero lya Kittante balitwalako kumpi yiika namba nayo babadde bagenda dimalawo amasomero ganero ga Buganda Road simayo Gabati Valley gonna bagamalamu ensa tegakyakola amazima ga Katonda muggulu n'alabula abawumeme ababa amasannyalaze abo nga enguudo ziwedde okukolebwa n'agamba ate bo ne bajja ne bazisima agambye bagenda kulya butereke era agambye Idi amanyi olina amaanyi mangi awo naye tagenda kukkiriza kuzanyisa ssente wa musolo amazima ga Katonda muggulu bagenda muwulira. Congratulations ekibuga kifunye inginiya gwe kibadde kyayanira omanyi twabagamba ekibuga kyetaga inginiya banda Kampala ne bawuliriza ekibuga kifunye inginiya ate nga si inginiya kyokka wabula nga n'amateeka agamanyi ono agenda kubasobola bali mwezi agenda kubasobola mugenda kumuwulira. Congratulations sir. Eno mugeto tukubide saluti tugamba ffe mugeto tuli naawe abagenda okuzoganya kubesibwe mu kigali kijje nze geto kuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo mukyala Kalangwa Awanda Muliro talina bigambo biwoomu yadde n'akamu omba abanaku basse baawe nga baagala mulya bamunone bamutwale bamulye ebimu ne bigaalaagamwa byamanyira kozesa abaana baabyo abaana bamwe ne babakozesa oba ne mukozesa bannyammwe muli mukwasama mwasamirira mbizi mmwe mirambo mmwe oba mwagala kumulya era mwamusenga mwagala mulya nga mumuwa obubuzi obutakwatagana mwamuse mwagala kumulya mujje mumulye ennyama mujje tumubawe mumulye si kye mubadde mwagala mujje mumulye ennyama mbizi mmwe mirambo mmwe kasasiro mmwe bisiraani mmwe masira mmwe n'obitunuulira nga biringanga emirambo emisibe ku ggaali nno gugwe gugendagendera mu bitiibwa naye egyammwe gigendera mu ki nga tonavuma muntu soka obuuze olulambo ogwogwo gugenda kutambulirwa mu ki
Ogaga obwami buva mu nnyanja nakusaddaka bantu abamu Kalangwa ye yabaleeta. Byonna bigenda mu maaso nze nkugambye nti mbawa kubanga nga kutuusaako gonna nga gatambula era nga wegali wano wokka oba ogawulira era tubanga tugakuwa ensonga za Kalangwa. Ate ono avuddeyo n'agamba nti bannange omuntu wafa ng'asonyiyibwa mbu naye wano ku social media engeri gye bakuttemu ensonga ya Kalangwa kino bannaye kisusse. Omuntu bw'afa bamusonyiwa. Naye mmwe abantu ba social media temusonyiye mugenzi Kalangwa. Nze sirabangako muntu gwe babise kuno ku social media abantu ne bajaganya ne bazina ne bajaguza ng'abali mu pate nga bajaguziza ku lumbe lw'omugenzi Kalangwa oba mu kufa kw'omugenzi Kalangwa. Ate ekisinza okunkwasa ennaku abaana b'omugenzi bannaye mwandisirise. Mwandifunde ku social media ne mulaba kitamu engeri gye bamwogerako mu kufa kwe. Bannange ne musirika. Naye ate mwayokyezza bwokya naddala omuwala. Nojja ku social media n'olangira abantu. Mujje mumulye ku mannyoko mba mmwe mwamusse kumulya. Anti mwadde mwagala bya bugagga. Mujje mumulye tugenda muziika wali mukwana ebyo tebikola. Ensi gijjeeko amaanyi. Wandirabye ku bintu byeboogera ku kitaawo wandisirise busirisi. N'omulenzi n'avaayo n'atandika ffe mujje mubeereko mu lumbe obutali lwa kusondera. Ebisenge byonna ffe bijjudde ssente tutoolayo butoozi ne tukola bye twagala mu ngeri y'okubalaata mu ngeri y'okudaalira abantu. Naye munnange tomanyi kye weetisse. Bw'oba mwana wa mugenzi ensi egenda kukyawa abantu bagenda okuwalana abantu obavodde ne basirika. Naye ekyo ekintu ky'okoze si kirungi. Bagamba asirise tewejjusa. Mwana gw'omuwala naawe omwana omulenzi mwandisirise. Ensi tekungulwa. Ebyowooza mbu kati afudde ennyumba yuno tugitunda n'ennyanja mukwano tebikola abantu babatunuuliza amaaso abiri basirise. Batunuulira ekintu kye bali mukola kitammwe mazima ddala omuntu obuvunaanyizibwa bwe batyo bandimukoze nga mu kufa kwa abantu bajaganya bujaganya. Ate ono agambye nti naye mmwe mukimanyi nga tuyinza okuba ngaawo nga First Lady yava mu bulamu bw'ensi eno. Nti muyinza okukimanya nga tuyinza okuba nga tuli wano tulowooza birala naye nga omuntu yatuvaako dda. Naye mmwe mukimanyi nti byandibanga bituufu nga Janet Kataha Museveni nga bituufu yafa. Anyumiza gwakoowa. Wallahi nze nakikakasizza oluvannyuma lw'okulaba nga talabiseeko ku mukolo gwa bbaawe nga yeerayiza. Museveni nga yali atambula nnyo ne mukazi we. Naye olunaku lwajjo twamulabyeko ng'ali ne muwala we omukulu. Kyandibanga confirmed nga Janet Kataha Museveni mye. Naye kanjogere mpola tebantwala mu basementi. Baana mmwe sibiriimu. Nze mbabuuliddeko obubuulizi naye temubinteekamu Muzaffaru. Naye nga nze walayi nakikakasizza. Janet n'atalabika ku mukolo ogwo. Omukolo gwasombodde abanene okuva ebweru ne bajja babeerewo. Naye Museveni mukazi w'olubirizi lwe n'atalabikako wadde. Yabadde ne muwala we. Omukolo ogutaagudde bugwi nti gwabaguddeko bugwi nti ayina gye yabadde agenze. Kubanga omukolo baagwetegekera dde okuva lwe baatubba akalulu bwe bati ne beerangirira ne batandika okwetegekera okulayira. Ongamba otya nti omukazi teyabaddewo? Yafunye safaari ki eyo ey'amangu mangu omukolo gutaagudde mangu mangu? Waliwo ekitagatta. Naye kati nze kye neebuuza lwaki baba bamutukweka? Kale ebya Katonda bizibu. Yandibanga omuntu gwe yandisembezzaayo ate nga gwe yasoosezza oba nga gwe yasoosa nga te yandisembyeyo. Naye nga ye Janet Kataha Museveni confirmed kyandibanga mye naye temubinteekamu sibiriimu siina gagenda mu basement sibiriimu. Jjukira ku lunaku lw'okulayizibwa oba lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwe yalayizibwa yajja ne Natasha yamuwerekerako era ng'ebbanga libadde lyekulungudde ng'abantu bagamba nti Janet Kataha Museveni
mulwadde nnyo abaamubika baasobola n'omumubika naye kino essaawa yakakati okulaba nga yawerekerako Museveni okulayizibwa yali Natasha kyeyongedde okuba nga kireetera abantu okulowooza nti obaoliawo ebigambo ebyogerwa bituufu. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tuvaawo.